So copyright okyogeddeko wali ku nsonga ya UPRS. Copyright ekyatusumbuwa. Nadde ndaba Cindy nga alina ky'ajogerako naye ng'ate alinga alaga nti ate abayimbi abatandika obutandisi oba abakyetaaga platform music waabwe okumanyika ate obuwaayiro obulimu bulabika nga buyinza kwegamba obutabaganya kufuna mu copyright. Naye ng'oggyeko copyright, biki ebirala ebikyatusumbuwa wano mu industry yaffe e Uganda? Buli muntu alina ekintu nga bw'akiraba naye first of all ekisinga otusumbuwa wano ekisookera ddala kukoppa. Kati njagala okuba akafaananyi emikopperezo mingi. Abaana bamwe mukoppa bakoppa n'erinnya nkugambye bakoppa waliwo kye bayita okukoppa ng'okozesa magezi naye bano bakoppa okuva ku ngoma n'entambula. Bayinza okuba bakyusaamu ku bigambo naye buli kimu bakikoppa. Lwaki tetukyalina mitwe giyiya wano mu industry? Twagala nnyo ebyamangu mbukire baba waabuukidde. Twagala nnyo ebyaki twagala nnyo yalina kye yakoze kyakutteyo kati nange kankole ki naye nga gwe tomanyi nti oyo waakikoledde ekyo kikutteyo ayiseewa okitaddemu magezi kyokulaba nti kikwata. Kati wano lwakuba nti era wano n'abakopye oluusi bayitawo naye tebawangaala era ekyo buli muyimbi alina okimanya. Bw'okoppa oluyimba ne lukwata togamba mbu oli kaweweevu buli akoppa n'ayitawo bw'ataba mugezi tabeerayo era agwirawo. Naye ekisooka ekitulemeseza wano okuba abakabi kukoppa kozi bw'okoppa oluyimba lw'omunnakenya n'okoppa biiti n'okoppa buli kimu bwe lukuba tebagenda kuyita Kenya kuba olwedde oluyimba olubo baluyinawa oba okiraba. So kati tulina okutuula tulabe nga tuyiiya. Tulina okutuula tulabe nga tuyiiya twejjemu okukoppereza kijja kutwongerayo nti Abanigeria bo baatula ne bakola ekintu kyabwe kati ffe kye tulimu tuvuya wuuyo. Oli muwandiisi owandiika zizo zokka oba owandiikira n'abalala? Mpandiikira n'abalala. Mpandiikira n'abalala abo bwe tusobodde okukkaanya. Ani bwewandiikiddeko? Nawandiikirako yoyo abala akayimba ke bayita nzija akabadde kakuba emabega kaawo konze yakawandi kuba naye abulirira nnyo. Nawandiikira waliwo ne ba Rising Star oba empandiikiddeko ne lwakuba ba Rising Star nabo abamu betuwandiikira batumalamu amaanyi baziyimba bubi ng'oggyeko ekyo mumala okukola oluyimba n'atandika odduwulira n'abeewaabwe n'atabako gy'alutwala so n'okola oluyimba lwo nga lulungi nnyo ne lutabaako we lulaga ne kiba nga kikola ki anti munaye akasente ka promotion talina promotion yeetaaga akasente kituufu naye waliwo valuyimba n'alubagabirako awo ne kiggwa. So ebiseera ebisinga nti olaba okuwandiikira abo abayimbi ab'amaanyi bw'okolerayo omuyimbi atandika oluyimba ne lukuba n'aluteekayo ne lukuba baba oba ogenda bafuna oba ogenda kibanga producer niwoba muto n'okolerayo omuyimbi omuto n'avaayo mwe ba producer abali abakuba eŋŋoma nga mwagala kubira abanene temugenda kufuna bantu bira omwana omuto gola wakabi mukubira omufiireko muteekeyo bagenda kujja mosikani tewaali yali amumanyi n'akubagenda ogula emmotoka ne bahiika ne bajja kati so mukolere nnyo ba Rising Star gwe bula Rising Star nga wakabi nga ati amulina mukolere namwe ba Rising Star babakolera producer n'akukwata mwayise bulungi. Singa wabaddewo omukisa n'obaako Katonda ekifo kya kugonnomera kangamba oba mu gavumenti oba obuyinza bwonna ki kye wandikoledde industry eno nze nsooka nentekawo etteeka nti buli akoppa asibe mayisa actually sina mayisa ng'oddayo wammwe n'odda ku nkumbi ebyokwe by'ebindongo n'obivaako kuba kye kisinza otutta go ng'amazima
Abajamaika ne bajja n'otuuka e Uganda ng'endongo y'Abajamaika gye bakuba tu okitegedde. Omuyimbi omu yagamba engeri y'okuyimba gwaffe kutali mu interview buli asanze yakola. Kati kireka ndowooza kyetaagawo interview. Kyensooka okuteekawo. Kirabika tulinamu abalimi bangi baagenda eyo ne bigaana agamba kangende eno. Mu byaddala okukoppereza kisaana ne kiva mu industry nti singa mba nga nyina obuyinza buli luyimba olukoppe tulwandikiriziddwa kuzannyibwa either mu bbaala oba ku radio. Kasa tukiraba nti copy and paste okitegeera. Ekirala kye nandibadde nkolako ye kiki kinziruseeko kijjukira. Industry eno erimu abakola ebivulu abapromota b'endongo. Kikomyewo ekintu ekirala ekyetaaga okukola mu industry yaffe okutereera kikwewunyisa TV eri e Uganda ng'ezannya 98% ennyimba eziva ebweru ng'ezannya 2% ennyimba za Uganda, naye nga radio oba TV eri Uganda wekolera emirimu gyayo okitegeera. Ngera bagamba bannayuganda, ngera bagamba industry yawantu tugifaako nnyo nga ne bategeka ebivulu by'ama TV gaabwe bayimbi bano be bakola ki be bagendayo tibabasasula. Ekyo tekimala. Oli bw'aba akoze ekivulu kyakusasudde kituufu, naye ekyo tekimala kubanga bwe basajja be bamu ababeeraawo ne bakuba obulango buy Uganda build Uganda. Kati abeera ku buildings olwo takuba music wo ate bazannya bantu baabwe kye baagala. Fiiki abantu baabwe basinga kwagala music oyo n'olwekyo ke bazannya oyo be bamubaagazisa. Ntinze nsobola okuleetera oluyimba omusajja DJ nangamba oddukuba mpayo emitwalo 3 ng'akuba olwa David okuva ku makya paka lwaggulo tamumanyi tamubuuza nga nako okitegeera. So ebyo biba birina okukyuka omangenda basiba ebya serious nti gwe kasita tukusanga ng'okuba music oyo percent ennene eva ebweru either ova mu business n'oggalawo ate kati tuba tugenda kukolera ki kubanga oba oganya okukulaakulanya abantu bamwe fiiki wano tebakuyita nga tolina hiti evaawa mu promotinga ndongo nyimba kuzikuba. Kakati gy'olutwala aluyitako bw'ati nga wamuwadde n'ekyekumi oba eky'ettaano n'agenda ku lwa David ataamuwa. Nno nga abaakuyambye kuba abaalukuterekedde ne ku disiki ate alukusuulidde mu kasero nga waakavaawo. Oyo naye aba mulala era bane owa Flash naye yatuwonya ebya CD. Twatulaba ku maladio n'olaba obusero nga bugino gana nange wendeese CD ez'abano nga ziri mu kisero. So mbadde nkubuuza nti ebivulu gwe nga performance ku bivulu njala ombulire ku mbeera gye mutera okusanga mu bivulu eyo ng'oyanguyiddwa okuperforminga kuno ku shows eyo gye muba mugenze. Bw'obaba nga baakuyise kyanguwa oba ku program ebanga mbaga alina kaadi nga bagamba buli alina kaadi nti yitawo n'omulyango. Kakati gwaze okulya obuli ku mmere nze ndi wa ku kyalo wano biki omugole mumanyi nnyo bayinza oga nti amubaye kali akatogo k'ebyenda eno tebajja kati ne stage bwetyo bwebeera. First of all industry niyajjamu obuzibu. Buli muntu ali mu industry oli ne bwakola ka library wali leero n'agamba nsala music yaba amanyi star okitegeera ne gwe bayise ne bagamba nti gwe nti gwe ogenda okukola awo abayimbi bagenda okulinnya gwe gamba gundi gwe ina list akulaga nti ye Katonda mu music. So ekyo kizibu ky'amaanyi kuba nti buli muntu wano ayagala kubeera star. Ne gwe wa Flash agenda agiteke wali naye abalaba star ayita n'okusamba gwasanze ku program namugaa gwe tekayo oluyimba okitegeera. So ye problem gye tulina. So osinze ku performinga wa kubina ebikaali byaffe mu maclubs mikolo mbaga emikolo ngiyimbako naye bino ebintu by'okugenda actually gana amagezi nga wa Rising Star ye nayina ng'oli mu kukola ng'oyagala kuvaayo ndowooza yange
waliwo najja okugamba nti akulimba naye ndowooza yange fiki nze nakeranga ku makya ne ngamba ngenda genda emukono ku kilabu wano nyimbe ne nninnya piki amagera n'amadda mitwalo egi 2 n'otuuka mu bbaala bijeraga mwana ngulyayo bbiya n'omugole wa 14 n'ovaayo n'ogende nateete n'ovaayo n'ogende eno ne bagate zavugidde kololo ogenda okurawundinga ofuba otyo omwezi ng'okozeseza miliyoni nga 2 naye nga tomanyi otya nga toziteresa nazitereka nti wazikwata wamu naye nga bwogera n'okolayo 5 n'oyitamu n'obagabula kyokka oluyimba lusigala awo kuba bwalukuba leero ng'omugulidde bbiya oluusi enkyata lukuba kuba toliiwo waliwo nabadijje ng'omala kulaba nagamba kaze n'agikuba oba lwalina kyayagadde nakuba oluyimba bwati n'alikodinga n'agamba vibe kuweereza niwaitawo olunaku lumu nagamba muganda wange leero ezigenda ku bbaala boys zirira kyokka nyina okuba oluyimba laffe n'omuwanga naye nga talukuba kati n'obeera awo sente ng'ozoononera amabaala kutambula dda wano transport empewo y'ekiro nakyo zikozeemu kyamakulu n'olimu okukwata sente oba ozitadde ku rediyo ng'omanyina rediyo omanyi mulimu abakozi ba rediyo nga batuufu okitegeera nti bwendaba gundi ne gundi rediyo zange nga nnyanja kuba nziina walimu abasajja ba rediyo abatuufu nga bw'oteeka oluyimba lwo bulungi bwe bagamba power play tugenda dukubanga kalango sasula bwoti n'osasula ng'oluyimba lugenda kuvuga era abo tubeebaza ojja kuba otadde n'eno alisi owulireko yes kati obudde bwandimaze nga weetala mu mabaala owooli 1,000 owooli 3 owooli mmeka ow'ebbaala olina kumala kutuuka nti akoze eki nti akubye alina nakumala kulabako nga bw'ogambye yes alyoka akube kati rising star sente ezo zogenda okugomokamu waliwo abamu abapangisa n'engoye lwagenda mu bbaala n'agamba waye designer nti ojja kunfunirayo kitrack awo nti muganda nga wooligo ojja kunfunirayo 3 ne bamwambaza 3 kyokka jjukira zigenda kuddayo ne bamwambaza 3 n'alinnya 2 n'agenda emukono egyo mmeka 5 n'awaako ne DJ za bbiya ne MC namugamba muganda wange mugabe bakuweeyawo 2 soko oyiseemu erinnya liyiseemu n'oliyisaamu kwata sente ezo zitereke wamu omanye nti kati buli wiiki mbadde ntambulanga 3 buli lunaku gikwate giteeke wali wiiki bwegwako genda oba ku CBS gama omusajja muganda wange nti nyina emitwalo gyange gino 3 njagala oluyimba lwange luzanye bagenda ddukuba trust me no DJ ajja dutegeera n'ali emukono ajja dumanya n'ali emasindi ajja dumanya nga luli ku radio okusinga okutayira nakano kongereko rich nga lulungi olw'okuba olina sente abamu tebamalaga kuba buli kibasanze nako tukongereko nga lulungi yes of course kibayita oluyimba lulina kuba lulungi era bw'otwala oluyimba ne balukkiriza ng'oggyeko abasajja abamu gw'ogamba waayiri n'oluyimba lwange bw'oweerezanga omuntu oluyimba n'omugamba waayiri n'oluyimba lwange njaladunkubira nagamba luteekeko teekako n'2 manya mukyamu kubanga nze abasajja benkoze nabo bali genuine bemmanya abakuba endongo bw'omugamba muzeeyi mbadde nyina oluyimba lwange mbadde njala dumpromotingirako ngagamba luteekeko ndabo balunaayita ku mpewo zaffe asooka kukola ki luyita kibye wayimbye sound ali ojja kumpeereza 2 ng'oluyimba luwemula nga terugenda kuzannya ku mpewo ate mmaze okugakwata obimanyi ebya ssente oluusi mwezigwa ku ssimu zakasooka pa 2 nga bakubira taata gundi omwana mulwadde wano twagala yeetano kati sente z'omusajja ng'ozimogolako ekyetaano kati olimba bw'osanga luwemula ng'ogenda dumuddiza ng'alukubira ekiro ku 8 ng'akugamba oluwulidde nalukubye obadde kyeka weebase obanga kukoonako ekiro ku 8 ng'ozuukuka ng'oluwulira osigalo ga musajja yankubye naye ng'akubye 8 kubanga oluyimba tasobola duzannya ng'abantu bakola ki so ba rising star tubeeremu tuleme kukolimira aba big 4 mbw ate abasajja bakola ebituufu endongo yawe neegenda wenjagala otuuka sinabatuukawo naye at least byendabye mbirabye mu ndongo ndabye bingi ebinene n'ebitono so gwatandika first of all endongo si ya lunaku lumu
naye era bala engeri gy'okolamu ebintu baleme kutayiza kutwala mu ndongo wonna tumulabye Makindye wuuyo ali munyonyo kiro kimu n'ogamba bala 10 onoonya ki nga writer muyina association yebatwala weeri naye mbadde nsinaba kuyingiramu yeneekulira John K nyingi kati nyingi kati kugaye buli muntu alina interests ze okitegeera nti bwakwegattako oli walaba nga naye togira ninga kanino omusajja nange nsobola okukola ekyange kuba nange ndiki kati ebiseera ebisinga ekiŋŋaana okuyingiramu ebyo ebintu kukaayana n'abantu bakulu saagala nnyo nga bwe gaye nti ate oba okukyuka rich talent gwe nafuuka oba singa nasigala kwoli gwe nakugambye w'emyaka 10 singa kinyamba kubanga singamba kuba ne badda mu layini naye kati nafuuka muntu wa mirembe just mbeera njagala kubeera taakaayana nnyo n'abantu kuba buli okaayana ennyo n'abantu bakufuukira ekizibu. Obeera nnyo wano mu studio kivuga ki ky'osobola okuplayinga? Piano. Ogitegeera bulungi? Nsobola okukuba basics. Okitegeedde nti wemba ndi awo nga njagala kuyimbamu nsobola okukuba bye nsobola oyimba. Siri professional nti ndi professional keyboard player no. Okitegeera. Batugamba muyina kati nga bw'ogambye keyboard nti kwe muwandiikire ennaku zino nti abantu tebakyawandiika nti oba awandiike lyrics ku lupapula simanyi gw'oba okikola otya owandiikira ku kivuga omuntu n'omuwaddemu n'agenda n'agirihasinga? No kakati ennaku zino ebintu okay buli muntu alina engeri gy'akikolamu. For me bwe nfuna oluyimba bwe nfuna idea nsooka n'engiteeka wansi n'ensooka nfuna twengendo sinziira emitwe nemmanya kakati nti ngenda yimba ku kino nti verse esooka ngenda kugivugira wano verse eyokubiri ngenda kugivugira wano okitegedde nga nzija nga noonya gundi zenjagala okukola melodies zenjagala okukolerako okitegera bimalo ziteekako nga ntandika okukola demo yange so tuddeyoko waliwo twadde tutandikidde Richie mufumbo? Richie si mufumbo. Tannaba. Okyali baby? Si kuba nnyo baby yadde nga era ndi baby naye tannaba. Omanyi ekigambo kuba mufumbo kinene gwe tobeera awo n'ogamba nti ndi mufumbo nga nekyaki tekumanyi. Oyinza okufuna omwana w'abandi girlfriend n'abeerako ewaka onogamba ndi mufumbo. Ekigambo bufumbo kinene anti ebika by'obufumbo bingi. So naye nga Richie talent waali si mufumbo. Mmere ki ekuwoomera? Emmere esinga okumpomerwa mpomerwa nnyo emmere eyaffe wano mmere enkalu esinga okumpoomera njagala nnyo okulya lumonde nsujju mayuuni ebintu ebityo. So what has been your best moment in life so far? Bannaayi moment yange yasinga okuba ey'akabi mu bulamu actually mu career yange ya music omulundi gwasooka kukola kona director wa kabi nga nali mwegomba nnyo pesti okitegeera nasanyuka nasanyuka nawulira nga nsanyuse nga kumbe ono omusajja amanyi asajja babaddewo nga bakola ebintu nga tubala abantu balanga baba yakoze omuzigo gwa gundi kati bwe baŋŋamba nti owaaye nti tugenda wa pesti ninga nti kwolwo lunaku lwa video nali happy nakeera nesooka netunulyako muyane nga walayi ngenda mu kamera ya musajja agenda kunkolerayo. Then worst moment? Worst moment yange mu bulamu omanyi nazaalayo omwana actually baana kati omulongo wange omu nafuna problem netumutwala mu ddwaliro e Mulago abasawo ne batatwala buvunaanyizibwa baalagajjala kati ate baalagajjala ne beefuula mbu omwana bamutaddeko oxygen naye nga nze yaliwo nalaba ng'omwana amaze okukola ki
okubuuka ya kakati manya abakazi bo tebakkiriza nagamba omukyala nemugamba manye ekiriwo nti omwana nno nze ndaba abuuse abasawo nga bo balaga muki mugamba tutwale omwana ng'agamba abasawo bagambye akyali ki omwana twamugjayo afuuse n'ekkala naye nga basaba ssente nga bakulaga baali bamujjanjabi waapi nga bakulaga mbu nno tugenda kumujjanjaba olida kujjako ssente z'eddagala najja n'akacupa nga kalimu mazzi okitegedde Mulago e Kampala wano awo wali ebintu so ke kaseera akasinga okumbeerera akabi mu bulamu okitegeera mu bulamu oyo ye yali ani waswa ne Nakato yali Kato so wazaala Kato ne waswa baali balinzi bombi kati waswa ye waali naye kya Ssaalongo tekivaawo no tekivaawo naye that was my worst moment mu bulamu nti nawulira obusungu ntunuulira omusawo we yali yeefuula mbu akola ku mwana even n'olunaku lwe namugjayo natuukawo ng'era balaga ne batuuka ne bagamba mbu kakati maama w'omwana katumuggyeko omusaayi ne bagumuggyako ne bakubira mbu owaayi naawe jangu tukuggyeko omusaayi kyokka mbu tugutwala mu labalatole ne bakusaba 5 ne batwala ogw'omukyala ne bamusaba 5 kati ne bagamba nti ate ne muto we tulina okugumuggyako nimbaga nemmwe mutegeera bulungi muli basawo mulina emitwe oba muli basiru okitegedde so ke kaseera akambeerera akazibu nayomba n'abantu abakulu abeefuula mbu basawo nga gabbi bubbi. That was very sad and bad for you. So colors ki ezikolera? Colors ezisinga okunkolera njagala nnyo red, white, nali njagala nnyo n'eri kala ya yellow. Naye kala eyo yatuuka nayo neefuuka ekizibu nga lw'ogyambala bagamba oli weeri ng'ogyeko ng'abantu bakulabanga ekizibu omusajja batunuunira kala n'ogamba kosigale ku red nyambala red wange ne white oba ne black otambula buli wamu nga tewali akabinako ekyokuba nti nayambala jaketi yange eya yero nentuukaku we nali ngenda okukyakalira ne banga gunaye fulumya aga jaketi ninga nti omusajja obusungu abugjeewa neyambalidde jaketi yange era nagivaako mweri omwo tokyajambala waapi nagyesonyi era tukyayinza kati gula na lugoye luliko yero kati waliwo kibayita kale entobeke mpozi ng'ogenda kwambala kivaavava naye mbuno kale mbweti omuntu akulabira eri nti wuuyo ayambadde yero baba abaali abaabo kyo kati ligole lwange nalwegulira Uganda eno nayo yakyuka kati engeri gy'oyambala red kino kitegeeza nti oli weeno anti kati kiraka ndowooza ensi erina kyesinga okunyumirwa oba nga si kyekyo simanyi kale oba ki kati gwogwawa kale kuki eri nze kati nze gwe kyolina okumanya nze ebiseera byange ebisinga saagala nnyo okwetaba nnyonnyo mu bintu byabufuzi nnyo okitegeera kubanga nga begambye ebintu by'ensi eno buli muntu alina interests ze okitegeera naye nga kyetusinga okwagala twagala batukulembera batufeeko baleme kubeeramu ebyo mbu ate simanyi biki mbu ate nyigiriza gundi batufeeko kuba tuli bannayuganda. Emyaka oyina emeka? Nkuze nina emyaka gyange 27. Birthday tugikuza buliddi? Tugikuza January nga 15.